Omubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ng'ali wamu ne banne bwe batembedde ekisinde kya Democratic Alliance basisinkanye abakulembeze b'ekibiina ki FDC ku kitebe kyabwe Najjanankumbi nga baniriziddwa pulezidenti waakyo Patrick Oboy Amuriat. Mpuuga abadde awerekeddwako Michael Mabikke, Munnanuup Michael Kakembombwa Tekamwa, ng'ono ye mubaka wa munisipaali y'Entebbe Walter Lubega Mukaako n'abalala. Oluvannyuma bano bayingidde ekisenge omuteesezebwa era nga wano Amuriat amuwadde ssemateeka wa FDC n'Empuuga n'amukwanga ekitabo ekirimu ebigendererwa by'ekisinde kyabwe bwe batyo ne bevumba akafubo akamalidde ddala essaawa 3. Tukitegedde nti ebimu ku Mpuuga byayagala biteekebweko Essira mu nsisinkano ye ne FDC kubaddeko ennongosereza mu by'okulonda nga kw'otadde n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Kulina okubeerawo kubanga obukulembeze twagala tugaane bujja kukyuka mu ngeri emu oba endala. Naye nga bukyuka twagala bugwire n'ebirooto by'abaana baffe. Twagala buteekebwe ng'abantu abagunjufu bwe bakola mu nsi ze twegomba bateekateeka okujjulula obukulembeze. Waliwo amateeka ge tutalina agalina okulera enteekateeka eyo, waliwo n'amateeka amakadde ageetaaga okukyusaamu. Mu kino bagaliko mu myaka gy'omukulembeze eggwanga likomezebwewo okuwomaganya bannayuganda abali ebweru w'eggwanga ne mu makomera okulonda, akakiiko k'ebyokulonda okuwomaganya bannamawulire okumanya ebibeera bigenda maaso nga beeyambisa ekibanja kyabwe oba website, okubala obululu bwa pulezidenti n'okulangirira bikolebwe ku disitulikiti, okukendeeza ku muwendo gw'ababaka ba palamenti, omumyuka wa pulezidenti okubeera nga yakulira palamenti eya waggulu nga bwe kiri mu mawanga amalala. Bw'oba osoomooza ebivudde mu kalulu twetaaga kusoomooza ggwanga lyonna kubanga twagala akalulu ka pulezidenti kabeere nga katambulira ku disitulikiti. Olondo bajja wabbiddwa n'ogamba disitulikiti 8 ze ngenda okuloopa gye banzibye obululu. Ekyo kikendeeza ku buvunaanyizibwa niyo ibadde mu kkooti ebbanga lino yogamba nti baakubye ekimala. Tuli mu kunogera ddagala kizibu ekyo gye bayita substantiality clause oba provision oba rule eri mu ku interpretinga ssemateeka mu kubba obululu. Amuriat atutegeezezza nga basanyukidde ekirowoozo kya Mpuuga ne banne wano wakinogaanyiriza nga bo bwe bali abeeteefuteefu okwogerezeganya n'ebibiina ebirala ku Uganda empya buli omu gye yandyagadde mu nsiika y'ebyobufuzi. And we don't have any problem at all meeting anybody. We maintain an open door policy as the FDC and we are open to dialoguing with like-minded people involved in the politics of this country. Era ebivudde mu nsisinkano eno baakubyanjulira olukiiko olufuzi mu FDC lusalewo ekyenkomeredde. This is going to be top on our agenda in the working committee tomorrow and we'll be digesting and discussing this and processing whatever has been forwarded by our friends. This will then find its way to the National Executive Committee, which is one of the top organs of the FDC. Mpuuga era kakasizza nga bajja okusisinkana abakulira ekibiina kye ekya NUP ku nsonga y'emu singa banaabeera bazzeemu okusaba kwe. I have spoken that variously that I'll meet the NUP. We have written to them, they received our letter. We are waiting for the appointment. They are a party, we cannot push them, but at least we did what is decent to formally write and ask for audience as the DA. Jennifer Kabale, Agafeyo, ku Spark TV.